Yes, mbandiza kade kano mwasibye mutya muli mutya ne bagita Fadi TV. Nenkwebaza go na following us. Stay on YouTube platform Fadi TV, Fadi UG News. Pastor Rogers Bugingo video na ko lwali ku Sunday nga yewa anali ku Sunday service era nga gamba ati asubira Balongo kuva Suzan Makula mukulu Bugingo agamba ati n'ogwade mukyala we aluddewo kubanga amuwa abaana ne agamba ati n'omunanga Balongo agenda kuba abamu era bagenda soka na kola mbaga. Bagenda kukola mbaga. Pasa Bugingo agamba nti omwaka guno baba bagenda mutambulira kiriya kubanga Balongo abamusubiramu ani Suzan Makula. Ajukira koti yalabula mukulu Bugingo. Omukolo gwasooka okukola ndowooza gwali mwaka gwa 2020 bagamba nti gwali gwa kukyala bavanga bewakana nga bagamba nti ogwo mukolo just gwali mukolo okolo tegwali mukolo gwa kubagattanga bo bafumbo nejjukira esaawa zino ffenna tukimanyi nti Pastor Bugingo ne Makula bafumbo. Bategeeza nti Pastor Bugingo yamenya dda etteeka lya kooti yalimenya dda ne kooti yamugamba nti agezaako n'akola embaga naani ne Suzan Makula mpoziko ng'amaze kola divorce naani ne Teddy Bugingo. Pastor Bugingo abudde n'akonfirma nga n'agamba nti Makula amusubiramu Abalongo era omwaka guno gwa 2025 Makula agenda kumuwa Abalongo. Yebinagwedo n'awulira onaawulira jjukira yatankuddootawo n'abasiraamu kye bamukola bamugamba gwe sewo tugenda kugazawo kyakiyo vaayo weetonde bw'oteetonda owedde bamugamba owedde mugenda kubanga mugifollowinga mugenda kubanga mugyekumirako Fadi TV UG Pastor Bugingo Abalongo ne Suzan Makula binaakomekera kubanga agamba nti Makula nkusubiramu Abalongo era ogenda kubampa 2025 ngenda kuba nvimba buvimbi nga Salongo ye Pastor Bugingo abyogedwa ali ku Sunday service jukira naku lwa Sunday nakoza mwezi meka nakoza mwezi ndowooza 5 tuli mwezi gwa Januari mwaka gwa 2025 mwaka tugutandiseeko lero 5 Januari nezigenda kuba tiziribusa ne tumukube olukumu mutwe bu tumuyiteko nagwo tugutandiseeko kati Mukama atuyambe fina betulubirira so kubanga tubifuna mwaka guno gwa 2025 KBTV gikosane kala TV Uganda ne mbagala nyemwe ne bebaza nembagamba nti muli bamaanyi okubanga munfollowinga nembagamba nti comment section weri abaka buntira mu comment section atosale ko gifollowinga bamita Omusumba Aloese Bugingo asubira Balongo ewa Suzan Makula Abalongo anabafuna ekyebuzibwa Abalongo anabafuna nga wasuubira anabafuna kale tulinze tulabe agambye nti 2025 abasuubira nti naali sure nti Makula agenda bamuwa kale katulinze tulabe oba Makula anabamuwa nga wasuubira embebaza mwena bali Germany mu kibuga kye bayita Berlin abali Qatar mu Saudi Arabia abali Riyadh mu Saudi Arabia abali mu ggwanga Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala American University of Chicago abali mu ggwanga lya Spain mu kibuga Madrid namwe batumendeko n'embebaza ne bagamba nti muli bamaanyi okubanga mugifollowinga binagwerawa binakomekerawa jukira n'embaga gisuubiza kuba mwaka guno naye bajjukira embaga eyo kooti eyinza obutabiganya kooti eyinza okuba yabaleka ne bakola kali akakolo kaabwe ak'okukyala naye omukolo gw'embaga bayinza obutagukkiriza Pastor Bugingo baba yeesunga gukola nga tebanaakwawukana na Teddy yeriko ekyamazima ndabanga bajja oguyimiriza kakanenge ensimbi ataddemu za bwereere asooka akola ekyo kooti kyemugamba okukola gyagenda agage akake ogukola ajja musikira abasajja ku mbaga kwenyininyini bagusazeemu akanenga omusimbi gwataddemu gwonna gutokomosi olwensonga teyakola kyagoberera bya kooti byateekawo ebiragiro jukira yavaayo ng'emugamba ku nsonga ey'omukolo gwe basooka okubanga bakola n'agamba nti just kali kaali kakola obukolo tewali kye baakola kino kyebakibagatte kitegeeza saa zino Pastor Bugingo ne Makula si bagatte mu bufumbo butukuvu tebula kooti ndoza tekifaako kubanga yo kooti mu likodi zekyalinayo Teddy Bugingo yaliyo mu bitabo byabwe mu kompyuta zaabwe mu likodi zaabwe za URSB Teddy Bugingo yakola ki yaliyo ate kooti teyabifaako Makula taliyo mu likodi zaabwe kuba tebakifaako obuzibu bwabwe funa omukyalo omulala
omufune omukozeki omukwasa omuwase mbufumba obutukuvu awunyiza okulabira kye bayita endirimbo awunyiza okuwulira kye bayita endirimbo endirimbo eri endirimbo enkambwe bagita fa additive mbeera bulungi mbaagala nnyo mwenna mwera